Kyagona kubanga ate kwoli yonna gy'osinzira okubanga ate otulaba webale kubanga ate otwegasseeko amakya ag'olunaku olwaleero. Kale kakati nakusabye okwogerezeganya muko nange ng'oyita ku mikutu gyaffe. Tulina WhatsApp yaffe eyo okusinza bye twogeddeko. Twatandikidde eri mu kaadi kakati nyinza obutafuna ate budde bizannya mu maaso eyo. Kati bwani kugenda kusooka ompeeko ku bubaka bw'abantu bwe tulina nga sinnagenda mu lutambula cap tusooke tulabe kikibbo kye balowooza sofa ku bye tubadde twogerako nga sinnagenda mu mawulire. So okutandika ne audio oba tusobola okutandika n'obubaka bwe baweereza obw'okusoma obusomi bwonna bw'otandika nabo bugenda maaso. Naye nga tulina enamba yaffe ya WhatsApp tusobola tuterako obubaka obw'enjawulo okusinziira ku ebyo tuba tukoze eki tugenda mu maaso kugira nga twogerako. Naye nga naawe abwatula bingo bw'obwatula *238 *238 *10# okusobola okubira nga ate obwatula. Kandabi wano ababwatudde, thank you so much kubanga ate mubwatula. Naye mugendedde amaaso kugira nga ate mubwatula ngenda kubanga ate nfunayo omunamukisa omu agenda okubanga ate afuna. Are we good to go? Kale tutandike. Kale agambye hey good morning, thanks for the show. Naye nze ndaba abatafunye kaadi tebalina kunyiiga because kaadi tesobola tebasobola gigabira bonna, just basirike. Kaadi eri emu naye ate mulowooza nti erina kuba yammwe mwenna, kuba nange bwe nalabyeko obuzibu bwe buli nti kale temwagifunye naye temusonga ku gwe mulowooza yandigifunye, kubanga at least kale abatafunye kaadi mwe mwandibadde mwerondamu omugwe mulowooza nti yagwanidde okubanga afuna kaadi. Okawo nange nzikiriziganya nange. Nze Ronald Kabira ku butebe ekyamazima ffe amaanyi gagenda gatuggwa oba lwaki tebatuwa mukisa ffe ne tulonda be twagala. Ne Kiyaga Hudaman ne Teddy Namboze we tabawa kaadi tugenda kubalaga nti tubaagala. Nze Ronald Kabira ku butebe. Oyo nno naye izo ndowooza z'abantu. Kaadi zifuluma nga mumala okuzifulumya abo bwe muzifulumya abantu be balina okubalonda. Oba ontegeera abamiddwa kaadi ya Nuupu ne bagenda mu DF beesimidde ntaana mu politics. Ndowooza ye lwakuba tulina kumanya g'abantu. Kiguli Collins Seddinda Ndikawanda Kyesanja Seimo ebyo bye bagamba nti 60% ground tebyabaddeyo, tewali muntu n'omu yajja ku ground. Nina obukakafu nti ebintu byabadde ya ssente. Ani akumanyi na mukwano? Nze nno nsaba isi ne kooti zanguyirize ensonga za constitution ya Nuupu eteekewe mu nkola, amaanyi g'abantu gatojjere. Ekyo kiri awo because mu constitution empya solutions z'ebizibu bino byonna ezisinga mweziri naye because teri gazetted tewali mukisa gukola, ate era ne wabaawo ebitakoleddwa bulungi ow'okuba waabira ng'oyikozesa constitution tolinaawo. Kakati singa maybe constitution eri yali gazetted, kubanga mu constitution eri n'akulira akakiiko k'ebyokulonda talina kubaako na kifo kyonna kyakoze eki kyeyeesimbyewo nakyo kyonna. Nze Tata Martha kuva eno byogerere naye nga Nuupu kyeyakoze si kirungi, naye waliwo ensonga lwaki bakikoze. Waliwo abantu abamu ffe be tutamanyi nga ffe mu mbeera zaabwe naye nga baba okukitebe babamanyi okusinga ffe. Then nabamu ku ground tebaliyo. Kati tulina eno meeya bamuyita Mutebe Julius. Mutebe Julius nasemba omuwuliza nga tumulonda, nazzemu omuwulira nga bali mu kalulu k'ekawempe, nazzemu omuwulira ng'ali ku TV. Naye nga omala n'ebbanga nga tumanyi osobola n'obuuza muno abantu nemubuuza meeya wa Kira nga tamanyi na meeya wa Kira. Kati bwe baleese omuntu eyandisobodde okukola yabadde ku ground osinga ye ate n'agamba mbu abantu bamusabye. Banabefuzi balina enkola egamba abantu bansabye. Naye katuba Saimu ogamba otya mwebale kutuweereza. Nze Solo Galaxy Kanoni Gomba. Kakati bana Nuupu abatafunye kaadi ne bajja kuba Namunigina bakoze kibi nnyo
kuba ekibiina kyali kyalambika nti anaaba tafunye kaadi ajja kuba mabega w'ono afunye kaadi. Kitegeeza nti babadde mu kibiina naye nga si ba kibiina, nga balina bigendererwa ebirala nnyo, kuba singa babadde bannakibiina abaddala babadde tebavaamu, babadde balina okusigalamu. Nze ngamba n'olwekyo ekyo kikolwa kye bakoze kibi nnyo. Sigadde nze Sseruga Alex Kanene. Kubanga obanga obadde mu kibiina ng'okikiriza. Saimo wasiza otya? Gye ndi wasuza otya? Beera ng'otuweereza, owerekereza otulo, n'ojja n'obeera ng'okolera Noonya ssente. TV ya Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi awangaale. Ebyobufuzi byo webituuse kati byo kalinga kataala katadooba. Kati baakoleezezza omumuli twatandise. Naye njagala okugamba Bwana Simon nti e Kampala ate ekyo kiyitiridde muliro ddala ku kifo kya meeya, road meeya. Lukwago road meeya yali manya agenda kujja ng'akwatiridde ekibiina kya PFF nga ye pulezidenti waakyo. Olaba yatidde omuliro ogwo, yagutidde n'abeera ng'agamba kaawo kadda kakonge kaako kkubo. Era ako kakonge kaako kkubo teri agenda kumuggyako nga mukama we Museveni tannaba kubeera ng'alekulira. Kimanyi tasobola kubeera ng'avaako. Ekya Nuupu nga kyo ababaka abamu obutabawa kaadi ne bakansalazi ne bameeya. Kaadi emu tesobola kuweebwa abantu 100 oba abantu 2 Eryemu. 3. Kaadi eronderwako omuntu omu aba agitwala. Saimo webale kutuweereza. Neyanzeege. Nze Buwembo Musa Nazigo Bugerere. Buwembo neyanzeege. Mukoddomi wange kwali ekyengera Kabodde Swamadu wamu ne mwannyinaze Safina. Ekyengera Mugongo wamu ne mwannyinaze Nakito Sasifa. Nze Dr. Ndalugasa nga nsinzidde wano mu kibuga eky'Obwakabaka bwa Buganda, Kampala. Saimo Kawala tewebala okutuweereza. Nkola. Mbadde nteese ensobi eyakoleddwa nga balonda abalondeddwa ku bitundu bakole nga bwe kisoboka baleme kugiddamu ku Bwakabaka bwa Palamenti kwabo bagenda okulondebwa. Bakole nga bwe basobola ogezaako konvinsinga abantu abo balaga ekituufu era basobole okugoberera bannaabwe abo n'abaweereddwa kaadi olw'ensonga kaakati bali abasazeewo okujja independent tebakyalina magezi ekikukiza mabega. Mwebala okutuweereza. Kale tweyanzeege. Ensonga ndowooza muzikoze eki muziwulidde. Enamba y'abantu ya WhatsApp wandibadde ogitako kuba kati waliwo abalabye ne bagamba maama nange eddoboozi yange yandibadde ligenda amasimu gaffe netiwaaka yaffe mbi. Kale naye enamba yaffe ya WhatsApp 77156392 otuteerako ko obubaka ne tugenda maaso kugira nga tuwulirizaamu mpola mpola ate nawe ne tumanya kiki ky'olowooza sayidi zeeyo. Naye nga mu lutambula oluliwo